Yes, mwebale mwenna abatuteka mwensimbi obo nobulango bolabo tuyingiriramu be batuteka mwensimbi okubeera nga olugambo lukutuukako nenga mwasuze mutya. A very good morning to you all. Obudde bwebwe bwo bulungi tubweyagaliremu. Mbeerawo amatala g'ekyenkyasha Diana Kalema wamu ne president waffe atufuga ffe ab'olugambo be bataakubira lugambo. Kiki president? Empale efuuse eki? Nkyetereza wano. Saagala ngeye bantu nga bwe bange nga bakugeya naawe kule wano bulungi gitereze obabuzeeko kati tutandike tuyirimule mwasuze mutya bannaye maaso awo tugenda batukisako mwana muwala ono gwe nasanze eri bamuta Jackie Obsessions namusanze kali mwana muwala alabika kati avuddemu nga bwe namugyeewala ne sitole bwe njigyeewala olumaliriza bwe nti sitole negende ebula Jackie onkoze eki mwana wange sitole baye kugikotinga nebulawo nange kandwe ngali atya naye tulese tugirikazalize Jackie tujja kukuzanya n'omukolere namusanze afumba mmere eyo yafumbirwa kati yasetolinga mu bufumbo yafumbirwa era alina n'abaana basatu yagejja si oli bupotable naye Jackie bomba mujjukira oli yalina empumi yaginyumiriramu kenaye nangina engobogo atigagamba nti kyekyo ate ki abempumutuzo yagaliremu naye sibajja ndowooza okiwudde toddamu kunvuma mpumi abaana bebo sampulingiremu Andrew Katini be bayimba kino mulindeko ogenda mumulaba kunyumiza emboozi jangu nkutwale gye banyenyeza ebiwato kyusa weekuume nga bwebamanyi batuyimbira house girl ogenda kunzisanze nani banna abaana abo batuyimbira oluyimba ne lutubuliisa ne tutegeera nti ojjukira bawusigalo mu budde obwo ndowooza abasajja tebakyakolagana nnyo nabawusigalo babikolako kati abavaako mukola bye mwagala naye luli ndowooza tekikyakola nnyo mawulire bwe baluyimbira oluyimba olwo hawusigalo nga banna ekisusse anti abakyala baali batandikiriza okukola okuva emmanju mu kiyungu badde emiryango batandika okukola wadde tebatulaga ssente ze bakoze kati owawusigalo ekanga yayamba okukubulirako Tata Junior esaati yebodde engatto nga byebafaako ffe otali simanyi naye yange yabodde ayi mala ndabange sapuleti ateredde yateredde kitolo kino ateredde nange leero kandege so kati n'ekyokubiri bannaye tugenda mu nabagambye tuli mu Adventus obudde obw'amatuuka ga Mukama waffe Yesu Kristo era ne mbakumiriza okukola kino bw'ovuga tonywa bw'onywa tovuga ate musanyuke mpolampola n'obwegendeza n'okwekuuma mwekuume nnyo omwaka guba gugwako okufa kuba kungi accidents biki wotalina genda togendayo abantu babadde basanyuka wano netugereza bulungi ebintu bino abantu babadde basanyuka mu kivu ng'abantu olabidde bayingidde December nalabye ku First Hotel Matugga wano netunya mu footage ng'abantu bali happy nnyo kye nalabye kweganga bayingira time however station agenza okudda oba ki anyway buli lwova ku mulimu kati nganze anyway bwolwawo okubeera ngokola ogenda okuguddira station yadde ayimba nga ndaba performance ekyalino eddoboozi obanga aflating obanga abulamu the show was good naye ono ngaalinga muganda we kati abo we babeera station Mayanja Catherine Kusaasira era wabeerawo bantu bwe batyo omanyi ab'obubina kuba nabo balinga ba romantic kati bafuba nnyo anti okugenda mu aromantic olina kuba na kabina si bwe kiri ebyo bigambo kabina nga Nampijja yabakulira mwe bali abatayina baleke kati ne bamuleetera n'omusajja mbu omumpi ku stage yaga nti nfumbibwa mwaki temumpayo ku muwanvu naye ate omusajja namufuna wuuyo era muwanvu kyenjagala olabe ennyo station ono bwe wadde Mayinja yamuwolereza naye si bwe yali ayimba live yandoza kiri kyogambye kubanga abadde aludde nga tayimba ovanga ku myaka ebiri nga toyimba live kuba ayinayo show n'oyimba live tekiba kyangu nnyo kale zanya mutulabe Owa yo wulira bisana
Atukiriza lugero lw'amaganda kalesewali ataasa omumpi wakoma agenda akwate nyina abakyala twokwa wendere ki ekitone tekifa sitesha tukwaliriza mwetegefu okulaga abantu abawagizi be ekitone kiri kuva ddamu abangamu abasirufu b'empisa n'abantu balamu naye abasirufu b'empisa ensi basosolawo so nabaana abatalina mpisa ensi enjagere bajjawo n'okumulembe gyaffe baaliwo n'olwekyo badde kukkiriza abavubuka obutatta kitone kyo kuuma empisa wuliriza abantu wa abantu ekitiibwa naawe basobole okukikuwa kale nebyabaddeyo bwe tuwummula bwe tudda Jackie gwe twabasuubiza ennyini batandikirako yes mukuliko emulango wa bakama baffe omukyala Prosi Katende awina jera nkutumiddeko nnyo nnyini ddala ti obeerako kubukedde tovaako gwe nkumanyi bali batya b'okumi waka wangambe tugenda wacyandiru wani Jackie ndagire nabitaka agambye nti Seguya weerabidde nti amaloboozi bwe tukula gakyuka ndowooza agamba Stesha Mayanja Stesha agenda basurprisinga mwenze mbabuulira ate tetusibya mpaka tetugambe tamanyi kuyimba tugambye bugambi nti just a matter of practice era agenda kutandika kati practice ze kakati omukulu ono Jackie oli yayitanga Jackie ndowooza Jackie obsessions kitegeeza first of all bwe namusanze nga yagejja yaŋŋambye yafumbirwa alina abaana basatu ekyo nekiggwa naŋŋamba yalokoka yijjusa amazina ge yazinanga ekyo nekikiwummuza wali afumba mmere ku mikolo kakati kwe gajjako ebintu bingi kale bambi tulage ku baana be yali nabo gurupu ya abaana abo abayitirivu bina kyava Namasagali Father Grimes w'omula mirembe essomero ate bwe yafudde nalyo nelifunamu obuzibuzibu kakati anasooka ku kkono tubava otyo yasooka ku ddyo yoyo nekuddako Shiba asooka ku ddyo nekuddako Shiba oyo nno yali okuyimba kwe mu obsessions alingoba nga yali munene ate nga tabitegeera nnyo nga banne kuba ye teyali ate wenna Masagali ekyo ne bwoba tokimanyi nnyo oyinza okukimanya kubanga okusoma kwengeri gye kuli nti teyatuuka eno kati ate ku kkono ye Sharon Salmon hunani yafaanana iri yabagenda bugenzi kuba ne gundi yateranga kugendayo Cindy nga bakola nabo projects kale katulabe abalala ku kkono Sharon ku ddyo ye Sharon ku kkono ye gwe twogerako asemba emabega omuwanvumu Brenda eyagenda neoli Helen Lukoma ne bakola HB Toxic maaso yeshiba tulagire kabalala kuba bali nawulyako mubo mulimu eyafa bamita Macreen Mudondo ku kkono era yoyo Sharon gwe twogerako ku ddyo bano olwifaananyi by'ennaku zino bino ate babikuba dda ndowooza 2,000 oba 2,3
kakati badde noonya nange gundi mudondo tali ono Cleopatra ku ddyo asembayo ye Brenda Nambi addako Cleopatra yali ku WBS addako ye Jackie addako Salomon oli ye Helen Lukoma kono n'ekibiina ekyo kyalimu abaana bameka baali bangi n'abalenzi oyo Helen Lukoma we bali oyo yafumbira omwami n'amuwa akasente kangi nnyo era akyakalimu Natasha Shinayo byo bayi ate yabuze waawo mwalimu abalenzi bangi oyo Sanyu ye kati azanya films ku Pearl Magic. Kakati ono ye nagani nti afumba mmere Maclean Mudondo yafa rest in peace ani abasigaddaawo mu muntu bayagala okumanya kye baliko kakati ate bano ka makeup k'ebiseera ebyokalaba makeup atusiza tugende ku mugenyi waffe oli bwe tuuse mu makeup atategerekise kale be bali naye atoyinza okuloosa abalala bannaye uno Jackie Kosa. Tuesday we are going to nnyo kulaba Jackie. Nange nsanyusa okuddamu okusisikana. Long time indeed, yes. Naye gwe yennyini. Yenze kenyini. Ombuza njala kusunako olyoko kakase. Oyagala onsunako kakase. Kana akapande koyambadde kaliko ki? Kati kana kapande kaliko nti okwanjula Felicity Diko in charge. Okola decoration ndabyo gabule mmere wali. Ng'okwata ebya sava gwatuwa fruits byonna. Nina events company bagita Queentown Events. Mirimu gyonna egikwasaganya events kufumba. Kati okuyimba okuviira mu ddala kuzina biki byonna agogo mazima bwe babagamba nti nno obsessions muddewo mukole reunion nga Blue 3 gwe kirowoozo ki nze ndowooza mukama bw'abanga asazeewo kisoboka yes wali kyagadde bulungi nnyo tekirinaamu buzibu bwonna mukyasobola ozina kyasobola ate kati olaba nsobola okwasaganya emirimu egyo ate olwogenda ku stage n'enkola kyo ng'okyasobola ozina ddala ggwe bulungi nnyo ndaba kawaiti eno si kanene but you look good. Thank you so much, Tegia Wangu. You look good too. Thank you. Tubadde wali tukana si Jackie, Jackie. Yes, Jackie wa mwejini mchala Sempija. Yes. Sempija yani oyo. Mwami wangu omulungi. Ffe tumanyi bamulanga ki Sempija minister. Wange mwami Sempija. Ate ddala. Jali eyo mukaba premier. Ye yakuja mu obsessions. Ate yanzija mu obsessions. Wamusanga omaze givaamu. Twasisikana kubadda. Ndoza tuli mu 13 naye obufumbo 8. Oli wampeta? Yes, sebo. Jackie nga wabyanguya. Oyina abaana bameka? Wampeta abaana ndi mu 3. Yes. Oyina abaana bameka? Nina abaana 3. Nina abawala 2 n'omulenzi omu. Ba myaka emeka? Nina omuwala asooka wa 8, amuddirira wa 7, omulenzi we 3. Wabyanguya. Kambuuze singa wali okyali mu music. Yes, wali badde oli mufumbo ng'olina n'abaana abo? Okwogera amazima kirungi omuntu okwidentifyinga weakness yo naye nze nalemererwa okubalansinga. Nalemererwa okubalansinga industry ne family. So nenchoosingako kimu. Kweganova mu obsessions? Nenchoosingako kimu. Obsessions sagivaamu, obsessions endi mu musaayi paka nakati abantu baja bansanga mpita Jackie era mpitaba. Era we mbadde nkunoonya oyange onoonya Jackie ekyo kyo kya musaayi kubanga obsessions company yandera actually yeyanvirako n'okuyiga gino emirimu gyenkola. Mu ngeri ki? Na generatinga kye bayita social capital. So kwe mbankingira ku bantu abamanyi n'abawulira erinnya lyange banno okyabawuliza nnyo buli omu everyone ate ffenna tuli bulungi. Jackie wazina amazina nnyo kirungi buli kimu n'okikola mu budde bwakyo. Mu mazina gonna ge mwazina n'ennyimba ze mwayimba luli wazoowulira nga naawe ozeewulira ng'ozimiisinga? Jangu kutwale gye banyenyeza. Kyusa. Mulokole ndi mukyala mulokole nasinkana mukama yankolera ebyamagero mu bulamu bwange nensalawo okufollowinga path eyo era ndi mukyala mulokole mpeereza ku worship house enansana n'omusumba pastor wange pastor Wilson Bugembe. Ntera okubaayo nga sikulabangayo mbeerayo olimba Jackie.
ali mu abo boolabye abo kati sooka tusambulingira ekitundu ekirala tukitagwe tujja kireeta akayimba nkawulira otegedde omwana ono yaani nenzijukira primary sooka tusampulingireko Andrew akatono otuwe ekitundu kiri kubanga emboozi y'empanvu mulabye yagejja kati y'omu mu buno obwana yavaamu omukyala agumidde buno bupootebo y'omu ku obwo bupootebo bw'olabye era bw'ogenda okulaba munono oluyimba lw'ogenda okulaba era bw'emu ku bupootebo kati nga munene tulina ne fellowship ekiwaatule buli lwakutaano tubeera ekiwaatule mu kusaba n'okusinza ewa pasita bugembe ekanisa y'abalokole yokka gye ŋŋendamu naye sikulabangayo mbeerayo gwe mubuuze ndi omu ku baweereza be tuweereza wamu era mukama akola ebyekisa kati kyogamba abalokole tebazina munnange ogambye nti toyinza biddamu kuba abalokoka abalokole tebazina tewakakutte bulungi nakugambye nti nze ng'omuntu nafuna weakness na failing okubalansinga yes na failing okubalansinga family ne industry nenchuzinga ako nakakutte naye ogambye nti ennaku zino oli mulokole toyinza kudda mu byakuzina kyogedde ekyo kubanga ffe abalokole mukama yatuwa obulamu bweyagaliremu era mu kumusinza n'okumutendereza nga tumugulumiza tukola ebintu ebimusanyusa era ebisitula erinnya lye so bw'owuliranga oluyimba nga luvuddeyo olwange lwa gospel saagala weekanga ogambe yangamba tasobola kuddamu kati oluyimba olulala lw'omuyisinga mu sessions akayimba akaweekuume kawuliranga nnyo weekuume kuba nange bwendi bikemo bingi weekuume tebakusigula kirina nga nkisuddemu nti wasuula obwesigwa kwagala nnyo bambitonjiwa manyi nti walina eddoboozi eddungi nalina oba nakatuli ati munaye tokyayimba kati nkulaba okola bino ebyennaku ze bagamba opisaamu ggaali nedda kati akalala akayimba tulina akayimba akalala naye tendoza tekakyaka nnyo abantu tebakategeera nnyo jjukira nti wansuubiza essanyu omutima gwange nonze balirira byewandesa nabyo bingi todda mabega teweerabira kakono ga tebakategeera bakategeera nnyo ate waliwo ebwasukuluma ku bigambo people we miss you we really miss you on stage naye ng'ate industry ennaku zino ebawa variety naye mwali musinga naye Jackie nsanyuse nnyo okulaba nange bwentyo nnyo abantu bano bagambe eki ng'osiibula bagambe ekyo bagamba nga mbasiibula mbaagaliza emikisa gya Katonda obulamu obulungi okweyagala okubeera abasanyufu n'okubeera n'eddembe Peace be upon everyone. In the name of Jesus. Okay. Mujja kuvaayo tusabe justice ayanguwe si papa nkutumidde Charles olimu eruzira sebuufu kakati nga bwetulinda Musa omanyi Shiba bwe yazadde yaleese abaana abawala bonna okubeera ku bunkenke ba Spice ndiwulira mbu Spice naye ali bagaye nti nno mbw alinamu ettu katukyanoonyereza lyani era we musangira alina Spice olubuto olwo lwani ne kati batata mubaleke kasita omukyala yabakiriza nti ne Zalia alina olubuto olimba ye akyasobola Sari teyatuuka dda myaka kati ate omuntu n'agamba nti lwa Shakibu naye ne baga nti omutima nze gunkubira Diamond banange tunoonyereza olubuto lwa Spice luba luwani olwa Spice kubanga alabikanga yagezeemu olubuto waliwo olwono omwana omukyalo omukatuliki abakazi Bettina Namukasa naye lwani omuntu we Kalo Nantongo asaba busabi olwoyo lwani Spice ye oli asaba busabi era tukujukiza nti olunaku lwokutaano luno kivulu kya Kalo Nantongo Hotel Africana mitwalo 2 ne milioni 3 mitwalo 3 ne milioni 3 table VIP kakati nga betulinda Musa katulabeko bannange abasama mwenna abali Bulaaya mumanye mutuuse okulonda leero president nga muli eyo president weyo nabadde n'omukyala bamuyita Hajat Hamida Kibirige ye special
presidential advisor on ICT bya computer and technology South Africa omukyala n'agamba leero bakola ku bya teknologiya bannayuganda bali e Bulaaya balonde nga balonda abantu bafu nga balonda president nete kinnaba obululu ate go soka kyakuba soka tulina enkulaakulana nejje tulyoke tulabe ebirala oyo yennyini ono ye yayogedde yennyini era kakiddemu kitegere bulungi bannange ng'abantu bagenda kusanyuka tulyoke tubaye nti ate obuvudde mu Amerika buli bwebuti obuvudde mu Bakadaama buli bwebuti obwe South Africa buli bwebuti kati awo tugatte Tuesday we are going to register Abannayuganda Abannayuganda babeera ebweru eno ne balowooza nti nno ensi tebafaako naye bwe tubeerayo naffe Bannayuganda twagala tubamanye tulabe ensonga zaabwe kiki ze beetaaga services okuva e Uganda kuba bwe tunaabawa services e Uganda nabo bajja kudda bakole ki bainvestinge bayambe ku mirimu ewaffe. Secondly, bano Bannayuganda baagala nnyo okugamba mbu baagala okulonda electronically. Naye bwe tunaaba tetunaba kuba registeringa kumanya muwendo gwabwe and to identify them tinno nze gundi ddala yenze tebajja kusobola kulonda. Tulina okuteekawo systems tusobole okumonitoringa tumanye bebaani bebaliwa identify them. Secondly, nabo babere ne mechanism okubeera nga communicating back to Uganda okubeera nga batubuulira ensonga zaabwe wababeerayo n'ebintu byabwe bibatawanye Uganda. So government twagala ebeere nga they can have a feedback mechanism between the diaspora and the government of Uganda. It's going to be an electronic system where they can communicate openly and be able to access services which every Ugandan are entitled to kufuna services. National ID, passport, registering ettaka lyo buli kimu. Nenga tubaje ngoli Bulaaya nga twebazze kugamba tenze mpayo milioni mbikugobere nedda. Newe tumalo ekitandika byonna tulina okubeera okusobola identifying okukakasa nti nno onazze bwagamba mbu ye Farouk tulina okukakasa ddala ye Farouk wate twagala Farouk yikweta Farouk nga te ye Moses. Technology yajja tusobole okubeera nga tolina kuyimuka kuva mu kifo okufuna service. Kisoboka ddala munayo sinzira okutulaba nze Musa Ssemwanga olunaku olwaleero atuli mu December akitegeeza muganda wange abantu abasinga bali waka era wegendereza nnyo ku macha ne jamu yakendedde abaana jjukira bali waka ate tuli mu holidays abasama abatonotono batandise dde okuyingira era muganda wange tubasaba mwetege otusobola obbasanga amangu ekitegeerera bwondaba nga nzize wooli mbazize kubuuzaako naye wabaawo n'ensonga endala kale mbeera bweto bweri. Ladies and gentlemen, tulikyengera okuyimba okusikwangu abantu bagenda ne batandika ebintu byabwe ate ne wabaawo muganda wange abajjonkezi ne bagamba nti Junior Pliers yayimba dda ayinza n'obba tayina rights ku nnyimba ze katusoke tumwozeemu olwo luyimba Andrew lwazanye Mayiga Mayiga oli musajja w'amaanyi gayi bamuyita Bazeketa baluyita Sugar Daddy nanyini walo olwalulabye nangamba Ssemwanga jangu luli wantwalako mu kyalo eri ewala gye twali bayitayo wajobe sebo toyima kuyitayo wala tuli mu Great Ampigi ekyalo kyange bakiyita Bume Namulamuzi naye era waali wala nedda si wala kubanga sijobeera wala kuba si wawo eti wali wala sebo wala wawo tewabeera wala wawo tewabeera wali olunda embaata walina obumyu emisota nambirunda kubanga mbisobola birunda era nina obusobozi obubirunda oli oteyegwe naye wala kulayika bulungi engato oyambadde Jordan PDM ate nakulimba ate empale kyene empale era nawe ojja gisoma kati era ng'osobodde osomesa naye kana akasawo ko tekakuvaako ki ekibeera akasawo kano kali mu documentary n'essimu yange mwetambulira anti ennaku zino okuva lwe nafuna eza PDM n'essimu nina mpya ate nnene nnyo. Wafuna ku ssente za Nabbanja? Nabbanja nze sifuna ngozi ze Parish Development Model eza mukulembeze gw'eggwanga. Wazifuna? Nazifuna. Wakola muki? Nakola muki essaawa zino ebidiba byange byennyanja byange birya byeyagala ssente nfuna era kyova olaba nnyirira
ate ng'amba ati no goti woli wansanga luli bw'oba wandaba luli nga sinazifuna luli waliyo yatise n'emimwa kakati anti nyiridde ki naye luli ate walina mukyala wafunye omukyala wamma bakatuwa akaseeta ako mwebale nnyo omukyala nze sebo nnina omukyala tabeerawo obeezi ali mu nsi ndala ali mu kupakasa naye nga mbeera n'omukyala wange waali ye Jamila Namuwonge ye mama w'abaana ali mu nsi ki ali mu nsi gye sijja kwogera wano lwaki njogera omukazi wa nze siri nnyo wa social media wa mawulire gano anzijjamu lwa nsonga era ne kati okimanyi ndi wano lwa nsonga. Junior Pliers, ladies and gentlemen, gwe tulina olunaku olwaleero kaakati omwana ng'agenda ayoza mu luyimba lwo lwe wasooka okuwulira oluyimba luno wawulira siri mwogezi wa bigambo bingi okiwulira kyali wange siri mwogezi wa bigambo bingi nagamba nti n'amawulire sigaagala mwe munoonya olwo sigeetaaga nnyo kuba nze nina musajja mulimi kati muyinza n'okuba temwagala kundabako ku TV naye ng'olwaleero ekindeese oba okuba nga njogerako kyeky'omwana oyo oba omulenzi oyo omumanyiizi owulira kwegamba omanyi bino Kafeero bye yayimba nti akasanke ochegera kakole masimo kakola otya ne abavubuka abamanyiza abo oyandese olwalero ku TV kuno okwogerako bazeketa eyaddamu oluyimba lwange ngaddamu ate oluyimba lwange obuyinza yabujjawa ani yamuwa obuyinza nafa wembeerawo empigi ziri mairo mmeka yayita sobola kuntuukako oba kunoonya wendi nze osobola okunoonya ninga kagundi ntimbula nagenda kwata oluyimba lwange nange lwenkyayimba n'olunaku olw'enkya nina shock Buddu Gardens empigi nga lwe luyimba olumu abantu lwe balinze kyoga abantu bakyakupangisa oyimbe sebo bampangisa era ngenda kuyimba enkya ngenda kuyimba nembazira tonesuna beni awo oluyimba kiro babbye omuntu tumuyitiremu alaba kubukedde oluyimba luyitibwa Sugar Mami gwali eyandaba era kubukedde kuno ng'ondaba ng'owezezza emyaka egiwera 2 mu 5 3 oluyimba luno olumanyi n'okugenda waggulu kuba ate ddwe lugenze okuweza emyaka 20 kuba naluyimba mu 2000 mwogwo mugumu eginyu myaka emeka olwo gigenzegenze emyaka gigenzegeze naye kyanneewuunyisa kwe kulaba omuvubuka ali awo lwaki ogwe toyiya bintu bibyo olulwo lugenda lutya nkwata mpola Sugar Mami oyinza okummenya akabirizi kwata mpola Sugar Mami oyinza okummenya nze nali nnyimba kuba Sugar Mami okiwulira mu biseera ebyo okusinziira ekintu bwe nakirabanga okyegeera naye luyimba lwange olwanfuula star oba olwammanyisa gwe naawe n'osobola okuba nti leero osobola okundeta mu kamera aze nakumanyira kali aka WBS ako kaali kalango luno luyimba kali kalango kuba nayiye era ngenda gikolera oluyimba nalumaze n'oluwandiika namaze oluwandiika gwonjagalira kati lukola nalumaze oluwandiika olwamu nefe wafani agenda okusasula mwe mumanyi naye kati omulamwa gwange njagala ogubeeko sebo nkubuulira bwe nti omuvubuka oyo namaze dda okukolagana ne balooya bange namaze dda okukolagana na buli kitongole kyonna ekikuuma ddembe okuba nti bamunnoonyeza paka bwe tumufuna ambulire lwaki yakwata oluyimba lwange nalwoza ffe batugamba nti twaggwamu ate abaggwamu ebyaffe lwaki bye banyumunguza ne bafunamu bye bakola wano amazima gennyini abayimbi batono nnyo era be abamu ku baabaddewo emyaka 15-20 okuddawa emabega abayimba ebintu nga si byozeemu ebintu byonna binyumunguze kyovolanga music wa wano mu Uganda bamuyita afrobeat naye nammwe temufunika omuvubuka ayinza obba enewa mashoming ayinza obba yakutuukirira mukolemu gye bayita oba remix oba nkubuulire kino si kyamuzannyo nze mbeera ku federation mbeera mu bifo bingi mbeera mu gavana buli wiiki esembayo mu mwezi ku kikadde kya Afrigo Band nina ebifo bagigadde naye mbadde mbeerayo kale kati kyenyinza okugamba nti mu bifo ebyo byensaanidde okubaamu mu myaka gyange era byembaamu so bw'oba onoonya omuntu olw'ensonga tasobola kubula Moses bw'oba onoonya we mwajja nga muzze ku interview tewanoonya n'onfuna nga n'enkuba etonnya watuwa n'ebyokulya watuwa ffene bayi ebintu bwebiri tebiggwawo kuba nze ndi jjajja nina okuba nga nina ebigagu n'ebintu ebiriibwako abantu naye semwanga olwaleero nkugamba ekindeese busungu mpulira ennaku ekintu ekyambonyaabonya
nze gwolaba nagenda mukasiwukira nga ne mukwano gwange bali bamuyita John Rubuuzibwa ne tukwata siringi emitwalo 10 tusasule olwo batugambe tulina okusasula emitwalo 25 tusasuddeko deposit Rubuuzibwa yali obava kuba block alese yakasente nalesa akasente weyo buwate waba mensaki kati nze nali mbeera kungu nga mvudde kungu nzeka moche waka nga jembeera kati ne mngenda yo yafuna kasente tukwata sente tuzitwala mukasiwukira kushuga mame ogwe nkunyumizaako tuzitwala mukasiwukira twasanga yo Titan takuba kati fe twalowooza Titan takuba omukuba ba producer babakozi bawa tukute sente zaffe tuzimuwadde Titan takuba mpozi yali baana abano bebayambako lwa talent zaabwe ayera mu studio enkyagenda bweru sente n'abuuka naze Bulaayi nabo nachengezako kola hiti yange yobolo yemba lwange so kati ate ndaba nti omuntu yenga alwozaamu ng'omuntu eyafanga tannonyeza nga ate ne yafa ezafire wane ez'abaani oziraba zaddibwamu nga kigendererwa era nga okutegeeragana weekuli lwaki odda mu luyimba lwa munno olwo kye bayita a blessing in disguise eki kyoyogedde emblessing bye biki tuseka va mu kuseka nze mbuulira ebitungo byogera mu Luganda bitegeera emblessing enda blessing ani nze ndi Ssaabasumba a blessing in disguise jeki sibitegeera agwo omanyi omukisa mu bizibu nti obadde ozikidde kati yo omwana akuwadde amasanyalaze agaki sebo zisaaga amasanyalaze ku bidiba bagenda kumpa gundi amasanyalaze kati tegaliyo ne bagenda gampa kati ogenda kumpa amasanyalaze ki nzire mu nyimbe nga nkudi nga amasanyalaze ge bampadde oba nzire mu nyimbe ennaku zino bye bayimba mu buyita bubblegum music biki nzire mu nyimbe ebyo naye nkudi luyimba lwamaanyi siruwakanya naye kyengeza kugamba mu myaka gyange sirukola ki tosobola duyimba lwamaanyi ate ani aganye juni ogenda sigala mu bwavu abantu baagala kuwulira ebyo nze sijja kubiyimba kyova olaba era nkola giri kati naye nfunamu nensomesa abaana ate nange nenebeezaawo nonsanga nfaanana bwe nti nkusingako nno n'obukulu naye gwe tolaba nti nonyirira oyinza n'okuba gwe tewanyiridde nze ndaba nga atanyiridde ku nnenge sebo oza kukyaziza nze naye saagala kumanya ojja kumanya nti n'abakola tuyinza owumuliramu kaawo kakasenti sebo eno show ekyaddala nze siwakanya nti nno show naye nkunnyonnyodde omulamwa gwange eri mmwe bakwano gwange abandaba ku TV abali ku radio abali ku ki naye nga ondaba obudde buno mbawanjagira omuntu yenna alabye ku bazzeketta 5 million eza Uganda nzirina n'omukwata n'omundeeta ekitongole kyonna ekimundeetera 5 million eza Uganda nzirina mutwala mu kooti ambulira oluyimba lwange aluddamu atya ani yamuwa obuyinza okuddamu oluyimba lwange ebye-Uganda bye biki bagamba ebigambo bijirwako ebikolwa kati 5 million abantu balage nti oli serious ndi serious kubanga nina sobola kyogera nga sirina ekyo kisobola okubaweebwa nkirina nkulage nazo nga ntambula nazo mu nzibe bwe nkwesiga kwenkanaki nkwesiga kwenkanaki ekitufu ekiriwo kizu kyenjagala omanye n'emikwano gyange nina obulumi gye najja ennyimba zange n'okubonaabona kwe tuyitamu bazeketa bw'oba osobola wereete bw'oba tosobola kwereeta bagenda kukuleeta mu mbeera yonna ennungi oba embi wereete ku kitongole kya polisi oba polisi yonna weeripoting waliwo ngambye semwanga mulayika mu promotinga bazeketa kati saagala promotinga bayimbi kuba sikikola nze njagala ombuli ntotera okundaba ku social media nga nkola kino oba kiri oba kiri ogamba sandi bikoze ng'abayimbi abalala babikola oba nagenda mu bbala nenwana nenkola kino wali ondabyeko mu mawulire ku mbeera yonna kati nze si promotinga mpromotinga ate omuntu yakola ekyange nga nze ndi eri mu nnimiro gye wansanga ye ng'ali enaaja ajaki nga tandabye tayogedde nange. Alright, tetugenda kusukkakaawo muganda nga atulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Ogamba otya Seruwoza Chronics #1, ogamba otya Manager Brian, ogamba otya Vise leero yatutambuzizza mu mbeera emu. Nnyabo mpozi gwani Glory y'okolawa asijja jogero jakongobya, but we are signing out, ladies and gentlemen. Frank Brighton Sentongo Senior yali emabega wa kamera, tuddayo wa Shadia Nakalema ne Josephat Seguya. Mbagaliza olunaku olulungi, musibe bulungi, mweraba. Thank you Musa Semwanga, omulimu gwokoze gwa maanyi. Junior Pliers
okayanira folk song nti baluzeemu naye nga folk song naawe omanyi nti si lulwo si kubba folk song biba byaffe bya bugagga byansi olulimi lwaffe nga bulaba Oluganda lulina ennyimba zaalwo kibuga ate onkutulakutula kibuga kati nga Halima Namakula aga nti babbye oluyimba lwange kibuga tonkutulakutula my god lyrics zasangibwawo naawe oluyimba lwokalina nawe olumanyi walusangawo buli omu yalusangawo abajjajjaffe eri kati ona ŋŋambye bannange Seguya neewunyizza nti Kohirye nti naye yayimbako mu Obsessions yaliwo ate oyo Kohirye ate nange mwerabidde omanyi kati oba Cleopatra gwagamba Chohaire Cleopatra ndowooza gwagambye eyali mu Obsessions tulinawo wano camera person Josephine Wakabi abadde amumanyi bulungi nga mugobera kuba namuwandikako story yali ku WBS nenjikira nti oba yoyo kati myaka mingi nange nenkyerabira naye yoyo olaba amawulire kyegayamba omuntu n'amanya maama yaliko mu Obsessions omwana oyo yali w'amaanyi ku Obsessions ku WBS ne bagaa nti katukugjeyo ojje ogende eno baali baagala omuntu amanyikiddwako Ronnie Mulindo akutumiddeko yali CEO Obsessions naye kugwako ng'olaba oba singa twalikozeemu ekivulwawo reunion nebaawo naye maama entalo ezaajabuluzaamu ziyinza okudda anti omu yayagala mukyala wa gundi omulala agira bw'ati naye ndowooza katugende mu mboozi eza booda bannange oli mulungi agikereddeko Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo olw'obbanga otulagwe muganda wange ali mu kibuga Kampala naye bali mu byalo nze MC Maswanku mbanyingirewo n'emboozi za booda buli ku makya wewawulira tuli mugenda mu nnaku nkulu gwe muganda wange wa booda nkugamba kimu kyokka nti weebeere embeera sitede muganda wange olebe ng'oddayo wakana akasente banga budde bwakunoonya muganda wange kyekyo bulani obulamu bwawe amanyi akuyitanga ayimbisibwe Brian wavawo okujja ne Kampala Ova Ivanda okola mulimu kino ka boda okiribamu wano lwaki tokolerera Ivanda ate muno mu kibuga mulimu bakasitoma bangi mulimu bakasitoma bangi eri tewali bakasitoma we bali naye muno akasente wekali kalungi akasente kasinga kubeera muno Christmas ogimanyi Christmas njitegeera Christmas ogimanyi nga otya Christmas soko zikize tukakeza amafuta nazikizaamu Christmas gogitegeera otya Christmas eno gyolaba tuba tujaguza amazaalibwa ga Katonda ga Yesu niwo mujaguza amazaalibwa ga Yesu gwobola Christmas ekyalimu ebbugumu nga bwe yabeeramu edda oba ebintu byakyukamu kati ebintu byakyukamu kubanga buli omu abeera ali mu business ye ali mu kukola edda tebabeeranga mu business edda anti babeera bakola naye kati buli omu ali serious kati abantu bali serious nnyo edda tebabeeranga serious olaba abantu edda bali awo simanyi bagenda n'omukyalo okukola naye kati basigala mu kibuga nga bali mu kukola abantu tebakyagenda mukyalo mu Christmas tetukyagenda olowooza lwaki anti nkugambye nti abantu bali serious mu kukola nnyo abantu tebakyagenda mu kyalo ebyedda nga bye bagendanga basigala eno mu Kampala nasigala ng'akyanoonya olina akayimba ka Christmas komanyi okuyimba nyimbiramu akayimba ka Christmas awo anti nze manye happy Christmas nyimbiramu happy Christmas anti kyekyo kyemanyi muyimba mukoyire tetenkanya so ndeka Katonda wange tolina akayimba kona kamanyi ka Christmas nyimbiramu just kunyimbiramu onyagala oyagaliza abantu bo otumire ne ku bantu anti nze kanagalize oyimbemu kayimba asoko ndeke boss erikwagana okuyimba wategeera kulya Christmas ate nze nategeera kuyiriba piki Christmas edda nga gwokyali muto weesunganga ki anti edda Christmas bwejja beesunga batata baffe bamama baffe okugenda eyo mu bikomera ne batugulira engoye edda kati bwewakula kati nakula nze nenkisinkana wali nenkigula oba kya 13 nenkyambala ekyenkya kikutuusiddwako Nala Instant Noodles, the ultimate